monument erina wano tusuubira nti ekintu ekyo tujja kubanga tukwataganira wamu tulabe nga tukitumbula naye kyenjagadde kireetera wano olwaleero okujja ebyafaayo obulungi pulezidenti eyasooka ng'ali awo abulako munne first vice president William Wilberforce Nabdope Kadumbula the third. Yes. First vice president owa Uganda mu bwetwaze. Ekyo ebyafaayo biba bijjudde bulungi nnyo. Mu kulowooza okwaffe ng'abali mu kibuga ebyafaayo biba bijjudde bulungi. Byongera n'okunyweza unite y'eggwanga. Ngawe bali bakisengese nga tufuna obwetwaze kibeere nga kitujjukiza ze constant reminder nti waliwo abasajja enjasabiggu abakola enteekateeka eno ate abamu twasomako ku byafaayo yadde nga yali mufuzi wa nnono naye nga yalinawo n'ekibiina People's Unity Party ye yagitandika n'ebirala. So tulowooza nti ekyafaayo ekyo kikulu okuvaayo ebirala tujja kubyogerako tujja kubinnyonnyola naye ekijja okusembayo kwe kwebaza abantu ba Kyabazinga bangi abakoze omulimu omunene okulaba nga batumbula ekibuga Kampala. Tubeebaza ne sekwebaza bangi bali mu mirimu egy'enjawulo naye be twalisinze okuteekako essira abaffe bwe tutunuulidde wano waliwo abaliisa ekibuga wano abakiriisa Duuma. Yes. Ye Duuma. Duuma. Sebo Katwikiro bw'otuukako mu Kisenyi ebyuma bya kasooli bye balina wali Duuma kasooli yonna obuwunga obuva obugenda mu masomero obugenda mu magye mu UPDF obugenda wa abantu ba Kyabazinga be bakola omulimu ogwo. Era twali tulowooza nti nayogerako neyo wa special assignment nemukubako akaama nti oba akasiki kaali baddewo ko wano obusiki twawulidde bungi wano katululi oba ekirowoozo kyaffe banakitu ne tubeerako n'akasiki ne bekabeera mu Kisenyi oba luddawa tufuneyo akasiki akafe akawano kwe kusaba kwaffe bwe kinaaba kisobose. N'ebigambo ebyo Omuganda agamba nti akasukali aliyo taba muti mu Lusogo bannaali kyogedde ntya Alex akasukali aba nalyo taba muti taba mutiitiizi. Twekutte mu mbeera enfundafunda ne tuleetayo ettaffaali lya bukadde 10 nga tusaba liyambeko ku nteekateeka ez'okulaba nti embaga ya mukadde waffe Baaba Kyabazinga etambula bukalamu. Kino ekisooka me twayogera ebigambo kiri mu esente etu liri muno naye nzikiriza kano kokka kenja okujja mu biri sijja bijjamu kano kokka olwa significance yaako eno yeyimpala kwe kuva ekibuga Kampala. Twagala nnyo okukipromotinga era monument yayo weeri wali twagironkinga ne ED ne ttiimu yonna wano era nga tusuubira nti tujja genda mu maaso nogipromotinga teyanziza Baba beya tweyanziza ino kyemutawulire nti mu Lusoga eyo bagyeta Mpala eyo bampala ku lwa Kyabazinga wa Busoga okwebaza Lord Mayor ate kabiri nze muto wange Isebo nsanga ire okubona ni tiimu yo n'abakulu mwena mwena abava mu kibuga ky'e Kampala tuli kwenda okwebaza Sebo olw'okwegayita ku mukolo guno omunene mu Busoga. Tumaze emyaka mingi nga tulinda maama ate amaka agazira maama tigatera kuba matereevu
era mbwene okwidda kwa maama kugayise ensi yona yona tulikwenda okwebaza ssebo olw'okuba n'ekirowoozo kino okwidda okuyambaku era okwegayita ku mbaga eno. Ssebo weebale ino weebalire irala. Nayenda n'okwebaza abanaife abatukiikirira mu KCCA nti mwebale kutuweesa liina irungi nguli timukola bulungi omukulu tuyandidde wano yandibaire yeekokola ati abasogga tibakoleka nabo anange mwebale tuweesa liina irungi twayenda okwebaza otukuuma mu kibuga muno okuumye bangi tuli muno era nayenda okwebaza abasogga investments demukoze mu Kampala muno ate era okuba abatyamye abalungi. Ssebo byoyogereku nga bigemagana ni planning nze ndi muwulize nga ngemagana ni mwani naze twidda akola kyona kyona ekisoboka era mwani nazaidi nti buli saawa mba mu kuwandiika projects ed'enguudo mu Kampala kuba Kampala etugemaku twena twidda akola ekisoboka. Kino n'ekibuga ekikulu ekya Uganda yona yona era tulina okitwala nga ekibuga ekikulu ekya Uganda yona yona. Babaire bambuuza lwaki buli project edda mu Kampala nanka nti mubuuza abaasookawo kuba n'abakisalawo if abandi we are implementing. So you have our full support in doing whatever is possible to develop this city. You know, niwo olibanga oli mufumbi mulungi otya impression y'omugenyi ajagana mu idiro oli lwatuuka mu idiro niwo olibanga ofumba otya emmere eyo niwo olibanga tulina ba tourism sites make outside Kampala. The first impression is here in Kampala. And therefore we must do all we can to invest in this city. Era tuenda okwebaza Ssebo Road Mayor ni maama olw'omulimu omulungi gwe mukoze ye mwiddi twenda muno baba alina mu ekisu ayi wemba ndi kujjayo wayoyote bulungi kansala ni maama baba muno alina mu mwaba yona twakoba nti alina obaku mu city Uganda kabiri abeku ni mu city ya Busoga ayi nagira okujjayo emirundi gyenjayo ombita bulungi mwali mukalitegeera wali tuwafaanana wati ayi buti wafaanana bulungi antumye okubebaza Ssebo nti mwebale ino mwebalire irala omukolo gwange ogundi gwakuba koba nti nga 18 Ssebo tubalinze Busoga tubalinze Busoga ekyakasiki n'ebindi special assignments ali wano ni treasurer nze omulimu gwange nfuna biragiro nabibisaawo aye ekyo ndi kukibisaawo in a positive manner ye muli tube nti tubaako n'engeri twena yetusanukaku mu kibuga baba mwatera okuba yeena abantu bebona bategeere nti ate obusikitu tubukola mu kifo ky'owangaliramu ate nga tuwangalira ino mu kitundu kino. Webale ino Ssebo webalire irala ndi kwenda okusaba Ssebo nti oboganie na nfune ku mukisa n'ekubyeko kifaananyi Road Mayor kyenaweereza owa baba Kyabazinga gabula okunaafu nvuwe nga tumusabire embaga enungi. Jamaica. Jamaica. It is better this way. It's better. Who is guiding? And covering that. This covers and the one. Maybe the other picture may be somewhere of the red carpet. Yeah. It had a bit hard. Voy a